Ekibiina kya Forum for Democratic Change kiyite FDC kitaddewo obukwakkulizo okuddamu okwenyigira butereevu mu nteeseganya z'ekibiina ekigatta ebibiina by'obufuzi kiyite Interparty Organization for Dialogue. Okusinziira ku ssenkagala w'ekibiina kya FDC Major General Mugisha Muntu, President Museveni okubanga yali mu bifo eby'enkizo ng'ekyo bwa President ne ssentebe w'ekibiina kya NRM ng'ate ye mukulembeze w'eggwanga kikyamu. Yandiyambye singa General Museveni ayawula mu nkofiira z'ayambadde. Enkofiira ey'okubeera mu State House n'enkofiira ey'okubeera chairman w'ekibiina ky'akulembera. Muntu ayongedde n'akkaatiriza nti Museveni okubeera nga ye President w'eggwanga ng'ate ye President wa NRM abataleeta bwenkanya mu nteeseganya za iPod kubanga kizibu okwawula ky'abateeseza nga ssentebe w'ekibiina oba President w'eggwanga. Nga kansonga eno kati etusinkananga abakulembeze b'ebibiina kyandibadde nga kiyamba singa ye akitegeera ebizibu bye tulina mu ggwanga nga tugezaako okutambula kugenda mu maaso, tugezaako okuzimba, tugezaako okukyusa ebintu ebiri mu ggwanga. Suspicions, the depth of frustration, the hopelessness that is in this country. Singa akitegeera bulungi yandibadde nga abasinkana ng'omukulembeze waki w'ekibiina. Bw'abanga ye takitegeera oba akitegeera naye taagala kukikola, ffe tetusobola kugendera ku ebyo ebibye yekka kubanga lino ggwanga lya 3.5 million. Bino Mugisha Muntu abyogedde oluvannyuma lw'okusisinkana n'akakiiko k'omukago omwegattira ebibiina by'obufuzi wano mu ggwanga akali mu kaweefube w'okutalaga ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo okuteeseganya ku nsonga ez'enjawulo ezeekuusa ku by'obufuzi. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.